abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa MC Loy ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumira amawulire. Uganda ne Israeli ba mukwano gweyagaza okubanga Uganda twale lya Bungereza mu 1903 abayisirayiri basenga nga lwaki nedda Uganda kula lya Afrika. Emyaka 10 giyisenga tuli ba kinywi yadde omukwano gwaffe tegukyalinga we gwali. Israeli ina ekizibu ky'omugizo gw'abantu okugoba Abafirika abakifunyeemu obwangu. Okusingira ddala aba Eritrea abanoonya obubuddamu nga bagendera ku nkola y'amateeka g'ensi yonna. Ku by'okukendeeza ku bujjuzo gw'abantu abangi, Israeli inawo ekiteeso ekirungi ekyokutukomezawo Abafirika baffe mu bulungi olwetusalireko ku bbeeyi y'ebyokulwanyisa. Bwe twogerera nga Abafirika bali mu nkambi z'Ababudami baali bamanyi nti Israeli ejja kubalumirirwa. Engeri nayo bwe yayita mu mbeera ey'okugisuulirira naye ate bafunye tiketi za kubazza waabwe. Kitalo nnyo kubanga okukomawo kwabwe mu nsi gye baddukamu tekituukiridde nga bwe kyali mu ssaala zaabwe. Kulikayo nnyo Pulezidenti Butefirika olw'okuwangula akalulu akawedde mu Algeria omuzira Omufirika ng'era nantalabika emyaka 77 egy'obuto tegimulabika. Olutalo olw'omunda olwabaluka mu G9 lwe lwamuleeta awamu n'emirembe okuva olwo paka kati akyataledde ntende. Yadde waliwo okwekalakaasa wano na wali omukolo gw'okulonda gwatambula bulungi. Bo ababaka ba Uganda bagala okulonda kwongezebweyo naye kyetaagisa okulonda ddala kubeeyo. Ababaka babuuzizza ebibuuzo bingi. Okulonda kwa 2006 kwa kutwala akasiriivu ka siringi ng'ate ssente ezo zandikoze ku birala nga ku bya desite n'amabibiro g'amafuta. Bateesa nti okujaguza kuyimirizibwemu okulonda kubeere kwa 2021. Abamu tebanakkiriza akalulu k'ekikungu kubanga ebyokulonda bitwala ssente nnyingi nnyo. N'abakulembeze baffe si be bata abali awo, ababaka bagamba ebyokukola bikyaliyo. Ekiri e Burundi munyeera munva amawulire okuva mu UN gagamba nti abavubuka mu kibiina ekifuga abali mu kutendekebwa ne Pulezidenti Nkurunziza agamba tayagala muyiikiriza. Era akulira ekitongole ky'obukuumi mu UN yamuwadde essaawa 48 okumuviira. Newankubadde waliwo obukuubagano n'ekibiina ekivuganya olutalo si lwe lujja okubakkakka. Abatuusi n'Abahutu mu gavumenti balinamu ebifo mu Arusha endagaano y'emirembe gye baagiterako emikono. Emirembe gibaddewo okumala emyaka naye ennaku zino bannansi bafunyeemu okutya. Ab'ekibiina ekivuganya 21 baasindikiddwa mu nkomyo yadde ng'okudduka kukwata nnamba emu ku bye basinga okwagala mu mizannyo. Naye tekikyakkirizibwa mu makkati g'ekibuga okudduka ng'ogenda ku mulimu tekikyakola. Mpozzi okubatankuulira akalimu obuwuka nga n'abakulembeze baabwe bakyali mu ddukadduka. Essuubi ly'abantu ba Burundi terimmuka. Abantu bina be bafa buli lunaku nga bafa endwadde ezeewalika amangu. Okunaaba engalo ne sabbuuni kye kisinga kubanga kikutaasa okugenda ow'omusawo oba okuweebwa ekitanda. Gavumenti eyagala ne bannayuganda okwewala ebirwadde naye abantu 28 ku buli 100 mu buno obudde be balina ebikozesebwa mu kunaaba engalo. Abantu abamu bafunye akakojja akakola basobola okukola ttapu mu kadomola awamu n'obuti. Engalo ezitukula zikuyamba obutalwalalwala n'okwekuuma ng'oli mulamu bulungi. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tulondirira amawulire amalala g'okya nsigadde nze MC Loy ne Ladies Like. Ago ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka street ge mawulire. Goberera engoma 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 goberera engoma.